Welcome back to my YouTube channel. Amanya n'endoboozi niwogiwa ne Uganda. Bambi, please nga tonaakusubscribinga, please subscribe to my YouTube channel, comment, share and like. So kati tugenda kwogerako ku mulamwa ogugamba nti nno weesiga otya mukwano gwo. Weesiga otya mukwano gwo era oyo gw'oyita mukwano gwo nti gundi anjagala, gundi she's my best friend, he's my best friend. How would you trust her or him? Tugenda kwogerako ku eyo ensonga. Mulabe nti waliwo omuntu gw'obeera naye nga mukwano gwo naye nga takwagaliza, nga ne woba ofunye obuzibu, ne woba ofunye ebirungi nga byonna bye bimu, tojja kulabayo nga bw'ofunye tojja kulabayo nti sorry what like that kabe mubitegeera. Togenda kulabayo nga ofunye like ng'ofunye ekizibu ng'ate nga lisanyu lye, oba nga ate bw'ofunye ekirungi ate nga ge maziga ge, mukitegeera. So kati ba mikwano ngenda baleetera bwe nti njagala buli omu okyekinge mukwano gwo gw'olina. Mukwano kyekinga mukwano gwo gw'olina. Oyo gw'oyita mukwano gwo, oyo gw'oyita best friend wange, oyo gw'onywa naye mu kikopo kyekimu, oyo gw'olya naye mu sowaani y'emu. Ngenda tandika sitole yange oba ebbaluwa yange bw'eti nga njagala kubasaba, nga nsabako ku magezi oba mubeko ebintu ebimu bye mumpa bulamu. Ngenda kubitandika nga nkyali muto naye kye mbasaba munsonyiwe, eno vidiyo egenda kuba mpanvu olw'okusinziira ebintu bye ngenda okwogera. Bamikwano ngenda tandika ne sitole yange eri bw'eti kubanga waliwo ekintu kye ndowooza nnyinza okugamba nti nnyinza okugamba nti kankole bwe nti n'osanga ng'ate nkoze bubi, ne ŋŋamba nkoze bwe nti n'osanga ate nkoze bulungi, so simanyi. So mukwano ansayo yonna ojja kunnyamba ogintere mu komenti, njagenda ncekinge komenti ndabe ku magezi ge mugenda okumpa. Bamikwano sitole yange etandika bwe nti nali nina emyaka 6 oba 5 naye nga nali nkyali muto, nga mbeera ne baddadi ne maama mu kibuga. Bwe nabeera ne ddadi ne maama mu kibuga, jjajja ng'atera nnyo okujja okukyala. Jjajja n'ajja n'akyala. Lwe yajja okukyala nga bw'omanyi obwana obuto nti okaabakaaba nti oyagala gundi, oyagala genda, buli omuntu oyagala ogenda naye. Munnange nange bwe nali, ebyo ebiseera nali ndi mu nasale. Lwe nakaaba ennyo, maama n'agamba omwana akaaba ennyo kamuleke agende ne jjajjaawe. Bamikwano ne ngenda ne jjajja wange ne ngenda mu kyalo, ne ntandika okusomera mu kyalo. Bwe natandika okusomera ku kyalo nabeerayo ebbanga ettono nnyo, ne mpulira nga ekyalo kintamye ate nga sisobola kudda mu kibuga, nga bwe mumanyi school fees, nga bwe mumanyi rent, bwe bityo amanyi embeera y'omu kibuga nga bw'etambula. Kati lwe nali awo ne ntandika okugenda saafaayo, n'ensoma ne ngenda mu maaso nga bwe nsoma, ne mbeera bw'etyo nti nali mpitamu. Nga bw'omanyi nti famire gy'obeeramu bw'aba nga si taatawo si nnyoko, olina ebintu by'oyitamu eby'enjawulo, situation gy'oyitamu oba ebisomosebwa bingi by'oyitamu. Bamikwano nagenda mu maaso n'ensoma, ne ngenda mu maaso ntuuse mu P5, P6. Naye lwe nali ndi mu P5 mpulidde ng'ekyalo kintamye nnyo, ne njagala okuvaayo, ne ntabuka bubi nnyo mu nzizi ewaffe, njagala genda wa maama wange, njagala biki bikyawo, ne ntabuka waliwo mukaakojja tatuyisa bulungi, takola biki bwe bityo. Naye ate eyo si y'ensonga, just njagala mbaleetere sitole nga bw'etandise. Kati awo n'enguma we byaguma. Kati naye nina omukwano gwange ng'ali twatandika okukola omukwano nga ndi mu P5 era naye ng'ali mu P5. Ate era omukwano gwe tulinga baakika mu famire.
kale ngambe nti mpita taata we anko naye ayita taata wange anko, naye nga maama ne dadi si be bamu, just nga bemanyi nti ebintu by'ekika kangambe nti wa kika kyange. Yali muwala bambi. Kati lwe natuuka n'aba mukwano gwange, jjukira nze nali nsinga kuyita maathi ne nzizaako social English naddako nga science bambi, science nga ampisa bubi nnyo, science era nga muggwa, era science bannange science yangwa ge mazima. Naye kati lwe nali nga nentuuka mu P7 ne ngenda bulungi nsoma, oyo mukwano gwange bwe ngendayo ewaabwe bali balina edduuka nga maama we nga ye headmistress waffe nga teacher atusomesa English. Kati lwe nagendanga ewaabwe okugulanga ekitabo oba peeni, ekitabo ebiseera nga waliwo ekitabo kya 96 nga ya 3 oba oluusi 4, kati awo bwengange ngendayo nga nina nusu 3 nansalirako ne mu nusu 2 nansalirako 10 ne mugamba bundi bwe biti wekiri, okitegeera. Nga njagala ne parafiini ebyo ebiseera nga musinyalisi teganagendayo nsobole okusoma science nsobole okumuyita oba oluusi tulina testi oba tulina exams, kubanga ebiseera byange eby'eddembe nabimaliranga mu science. Ebyo bimaasi social biki ebyo nakozesanga bwongo, naye okubanga nti science nali mugwa nnyo nga nina okusoma nnyo science ndabe nti akola ki, nti muveerayo at least nga mukoze, naye ne bigaana era ne ngendanga mu maaso era nga nsoma. Kati lwe nagendanga okugula parafiini wa 2 nantira mu parafiini wa 4, omukwano gwaffe ne nkutandika bwe gutyo. Jjukira mulimu kali ak'Oluganda ne mubaamu ne kano ak'omukwano. Nze saabifangako era namanyanga nti ono omuntu anjagaliza era ono omuntu best friend wange. Lwengenzeeyo okugula, kale buli lwengendayo oba okugula sabbuuni wa 3 ampa wa 6, oba oluusi nga waliwo ne sabbuuni w'ebiri by'ebiseera byadda nga mpa sabbuuni wa 4, kubanga ow'ebibiri yayitenkana na wa 3, ow'ebina nga tenkana na wa 5, webityo nga mubitegeera. Ne ngamba ono ye mukwano gwange mu primary gwenina, era nagenda okumala primary eyo nga oyo omwana gwempitanga best friend wange era gwempita family wange era gwempita buli kimu, kubanga yasinganga okunnyamba mu ebyo ebintu. Amafuta jjajja gataasobolanga okumpa yagamperanga ku St. Westio nengenda nensoma nensoma ebitabo. Awo nali ndi mu P6 tugenze mu P7. Olwatuuka mu P7 mu kyalo gye nali nsomera nga teri kufunga omanyi amasomero g'ekyalo olina okugenda n'olya wabweru, obumaze okugenda n'olya ewaka, so kati nga baba wasaawa emu okugenda n'okudda oba si kyo n'ojja n'ebbakuli y'emmere, n'ojja n'emmere ssaawa 7 wesituuka n'ogenda n'olya, bw'omala okulya ng'ogenda n'otereeza n'onaaba ne mudda mu kiraasi. Naye kati olwo olunaku naali nze saagala genda era naali situte mmere era nga ntudde awo nga mpulira kale nga siri fayini. Kati oyo omwana nempulira awo ng'ayitawo nga bava kulya emmere ne bagikwata ne bagikanyuga eri. Ebiseera ano tetunabagenda nnyo, kale tetunaku kugenda nnyo naye nga mutwala mukwano gwange naye nga tetunabagenda biwanvu nnyo. Kale naayiwa emmere omanyi omuntu aduula n'aduula ng'agamba nti ffe oba tulya amatooke manyige biki bwe bityo, bwe bali abasiiba enjala balya myera bannaye bwe bityo we byali, naye saakitwala nga kikulu. Omwana n'asigala nga mukwano gwange era neesigala nga mutwala best friend wange. Ne tutuuka awo twatuukira nnyo mu mukwano, twali tuli mu P7 second term. Ne tufuuka ne bamikwano ne tutandika osharinga ebyama byaffe kino kiri ne twekyayira nga biki olumala era yali amanyi ebyange nga manyi bibye. Olumala ne mala P7 naye n'amala P7 tula exams, buli omu n'akola ki
n'agenda we, nenzija mu kibuga n'asigala mu kyalo. Buli omu yasomera secondary ewe, nasomera secondary mu kibuga, nagenda nasomera eri. Nga bwe mbannyonnyodde awo nti lwe nali ngenda okusoma kale nga tugenda tula PLE nga njagala nsome science nsobole omuyita. Ngendayo nga njagala parafini, nga bwe mba njagadde parafini wa 6 nteramu wa 8, so kale nga nyongerako kale nengamba oli mwana akola ki anjagaliza. Era nagenda okumala P7 ng'oyo omwana gwembita nga mukwano gwange, oyo omwana gwembita best friend wange, kubanga ebintu ebimu abiwaka bye bataasobolanga okunkolera omwana yabinkoleranga. So nendowooza nti omwana anjagaliza, kumbe omwana yali alina ettima gyendi naye nga simanyi. Gye bali abantu b'obeera nabo ng'olaba akusekera, olaba mwogera bulungi naye nga tomanyi kiri mu mutima. Mukwano, weekyekinge mukwano gwo gw'olina. Si buli mukwano yenna gw'olina akusekerera nti akwagaliza. Si buli mukwano gw'olina n'omugamba mpaayo 10 n'akikwata n'akikuwa n'olowooza nti akwagaliza. Mukwano, weekyekinge. Naddala weekyekinge ebigambo ebiva mu mukwano gwo. Mukwano gwo owa ddala ogenda mutegeerera mu njogera. Mukwano gwo owa ddala ogenda mutegeerera mu bikolwa. Ayinza okuba ng'akola bikolwa birungi naye nga enjogera mbi. Enjogera yeeraga ki ekiri mu mutima gwo, ki ekiri mu bwongo bwo. So si buli mukwano gwo gw'olaba yenna nti akwagaliza. Mukwano gwo asobola okukuwa obutwa. Oyo gw'obadde oyita mukwano gwo, oyo gw'obadde oyita best friend wo asobola kukuwa obutwa nga gwe omanyi mukwano gwo akwagaliza. Kino kye mbagamba nakirabako era kyekino sitole gye ndi okwogerako. Omuntu ajja ng'oli mu buzibu n'akubeererawo, n'omuntu ajja ng'oli mu masanyu n'akubeererawo, n'asuba nnyo okulaba nti akubeererawo mu mbeera embi ne mu mbeera ennungi, oyo ye munno. Naye omuntu ajja n'akubeererawo mu mbeera embi nga musanyufu, naye mu mbeera ennungi n'anyiiga mukwano, oyo si munno. Mwesonyiwe, mwesaleko, tubaako kyokugamba kyonna mwesaleko. Nagenda mu maaso n'oyo mukwano gwange. Ne ngenda mu kibuga ne ntandika nga okukuba essimu. Mu manamba g'omukyalo gonna oyo mukwano gwange eyali muwala era nga gwe nsinga okkubira. Ngamba maama mpaayo 500 ngule airtime mukubireko. Ne mukubirako ne twasama. Ne twogera ne tusekamu, nga ye mubimanyi. Best friend wange ate nduddewo mukubira munnange ne mukubira. Bwe bityo senior 1, senior 2, senior 3, senior 4. Lwe namala senior 4, njagala mbagambe n'ensonga wano ku lasti mutegeerewo. Lwe namala senior 4 ne ntandika okugoba ku bintu nga results zinabako dda. Bino ebintu by'okugya ne Dubai, passport, biki nga bwe mumanyi by'okutambula. Ne ntandika obigobako. Remember I'm still young, sinna kimanyi nange nkyali awo bwentu naye waliwo omukazi yali abinyambako. Nebigenda maaso. Lwe najja eno nga airtime ne mbigobako bambi ne ntambula ne nzija. Lwe natuuka eno ne mala emyezi nga 6 nga sirina ssimu, wali tebatukkiriza ssimu. Waliwo abakozi abalwo ne bakola obuvuyo, Abawarabu ne babagana essimu ne bagamba omukozi agenda okubeera awo tebagenda kuddamu mukkiriza ssimu. Munnange ne nzijukira oli mukwano gwange nga ndudde omuwuliza ng'omutima gunnuma, nga ndudde omuwuliza biki. Munnange kye nakola ne ŋŋamba muzeeyi ne ntuma airtime. Ne ngula airtime wa 200 ne nkubira mukwano gwange oyo. Naye njagala mbagambe ebigambo bye yaŋŋamba. Lwe namukubira n'akwata essimu n'aŋŋamba n'awulira eddoboozi lyange n'aŋŋamba oliwa? Wagenda wa? Wagenda Kenya? Wagenda Tanzania? Wagenda Sudan? Wagenda wa? Ko nze simanyi.
nga bwe mumanyi abantu b'omukyalo nti tebaagaliza nze saakola ki saamwatulira bwa wendi naye namugamba nti wendi simanyiiwo naye nga ndi ki naye nga ndi Dubai. Naŋŋamba ne bw'onaagenda wa ne bw'onaalaga wa byonna biriggwawo. Oli ako akagambo nti byonna biriggwawo yali abyogera mu lulimi lwaffe naye nnyinza okukozesa abamu ne batabitegeera. Naŋŋamba byonna biriggwawo. Banange ekintu ekyo kyannuma, ekintu ekyo kyannuma olw'obusungu olw'eki. Banange nagenda ku Facebook ne mubulookinga mu nnamba naziwandiise mu kitabo ne musangulamu bwenti ne ŋŋamba muntu ki bw'ati byonna biriggwawo. Kitegeeza ki? Mukwano zino endowooza eno story gye nja okwogera sulakawo komenti singa yali ggwe byonna biriggwawo. Namaa ne nkomekera ne mugamba nedda ndi Dubai. Kati namugamba ndi Dubai kukuŋŋamba nti byonna biriggwawo. Mukitegeera? Nagamba obeera n'omukwano naye nga takwagaliza naye nga akulaga nti akwagaliza. So bali mukwano kye mbagamba nti mukwano gwo ye mulabewo. Ne tugenda mu maaso ne nkola contract yange neggwako. Lwe yagwako ne nzira e Uganda. Jjukira amaze omubulookinga ku Facebook siina wantu wonna we mmanyira ne namba ye sigirina, siina na kye njagala kumanya kimukwatako. Ennyumba yaabwe mu kyalo eri kumpi n'eyaffe nga njagala ne bwe naaba ngenze mu kyalo badeni ne bwe naaba ngenze mu kyalo kubanga nali yannye ne famire nanga nagikyawa nga mpite ne ku famire ye bwe nti mpitewo na Buyisi nga sigendayo naye nga lwe naye ngendayo ate nga tuli bakika naye nga kintu kyayogera kale bambi kyampisa bubi. Naye namala contract yange ne ŋŋenda ewaka mu Kampala. Waliwo nimba waffe asabirwa Pastor Tom. Nantwali wa Pastor Tom. Katwali wa Pastor Tom ne batwala mu kyaki y'abapya ne batusomesa ne bagamba sonyiwa. Banange ekintu kyava wala nze okusonyiwa oyo omwana. Ekintu kyava wala okusonyiwa oyo omwana. Kubanga niyo natandika omusonyiwa nawulira nga amaziga gampitamu. Kubanga ye nga ye yali tayagaliza naye nga bw'ajja neeyogeza oyinza okulowooza nti akwagaliza. Wala ebigambo ebimu bye nawulira nga abantu boogera gundi agambye bw'ati naye nga sibiteekenga nga sibifaako kubanga nti ono gundi tasobola kukola kino naye okuva lwe yakyogera bwe batyo. Ne ŋŋamba okay kati eyo ne ŋŋenda ne ŋŋamba Mukama mpa ekisa eky'okusonyiwa. Bali nasooka ne nsaba ekisa okusonyiwa oyo omwana naye nga yali antuuse wano. Ne ŋŋenda mu maaso mpola mpola Mukama n'ampa ekisa omwana ne musonyiwa. Omwana lwe namusonyiwa njagala mbaviireyo mbagambe kino abantu we neetaagira amagezi we wano. Omwana oyo lwe namusonyiwa we wano. Ne ŋŋenda mu Facebook yange ne unblockinga naddamu nafuka mukwano gwange. Waliwo omukwano gwaffe omukyalo nensaba enamba ye era ne tuddamu ne twogera ku WhatsApp. Kati bwe twayogera ku WhatsApp ne twogera ne kuba Pastor Tom atugamba bw'osonyiwa omuntu musonyiwe era oyogere naye era omuggyire ddala ku mutima. Era ne njogera ne muggira ddala ku mutima ne tugenda mu maaso. Naye ati saagezaako kale nga luli eri. Okitegeera just nayagala okuteekawo connection naye nga si kugamba nti nja kuba deep nga luli nedda. Ne twogera oliwa ndi Dubai okomawo ddi nkomawo mwaka gujja biki bwe bityo kale. Naŋŋamba bw'onaagenda okudda ŋŋamba bw'onaagenda okujja mu kyalo oŋŋambe. Okitegeera ate kati ennaku zino abantu boogera maama we ebintu byakola mu kyalo kati si birungi. Okitegeera ebiragalagala bwe bityo biki bwabiŋŋamba. So kati ne ŋŋamba ono omwana okuŋŋamba nti nze ŋŋende mu kyalo mugambe ngaani ye Katonda oba agenda kukola ki? Tagenda kuteesa ne maama we babeeko ekintu kye bakola ate nga bonna balina ettima baba tebaagala kulaba nga ovuddeyo. Ne ŋŋamba okay naye nga nze kati nga nze mu mutima sigenda mugamba. Okitegeera namugamba okay ne ŋŋamba nze okugamba okole ki?
neŋŋamba sijja mugamba. Kati nali njawo nendoota ng'oyo omwana ne kazini we omulenzi nga bampadde emmere enva ennyama y'ebyenda nga bitudde awo. Bwe byali bitudde awo baali babiri, sayidi wano ne sayidi wano. Naye kye nakola nabakwata ne mbabogolera bonna ne mbakuba n'emmere n'engiyiwa eri n'enkola ki neeyatika neevaawo emmere. Sirina mmere n'emu gye nalya. Mukwano gwange lwaki njagala kugiramu bwe ntyo? Bw'oliroota ekirooto kyonna ng'omuntu akuwa emmere naddala ennyama liba ddogo oba mukwano gwo oba ani kasita oloota omuntu yenna akuwa ennyama. Waliwo ebirooto ebimu bye mmanyi byensobola okuloota ne neevunuulira, ate waliwo n'ebirala ebirooto kale byensobola okugamba bano banvuunulira bapasita. Naye kati okusinziira nga bwe nsaba, waliwo ekirooto ky'osaba waliwo ekirooto ky'ofuna n'osobola okubyevunuulira. So kati ekyo ekirooto Mukama yandaga what will happen next, ki ekigenda okubeerawo. So kati ayinza okuteesa ne maama we babeeko ebintu bye bakola. So kati mukwano kano ngenda kayisa wano eno. Bw'oliroota omuntu yenna ng'akuwa ennyama, waliwo emmere oloota omuntu ng'akuwa emmere bya njawulo. Waliwo emmere ng'etegeeza omukisa, waliwo kale buli mmere erina ebikyabi byetegeeza. Naye nze naloota ampadde ennyama era ennyama gye yampa byali byenda. Era ng'ebyo ebyenda biri essupu ng'eringa green bwe bityo. Ssupu nga bya green era zaali essowaani 2 ye ne kazini we omulenzi. So kati nga bwe bajja era bonna nabakwata ne mbakuba, sina mmere ya muntu n'omu gye nalya. Naye singa nakwata n'egirya, omuntu eri aba akuloga biba bigenda kukwata, naye saabikwata era saabirya. Kati okubakuba n'enkola ki kitegeeza nakola ki nabawangula. Era kati mu ndowooza yange kale nze ngamba eri bweti nti nonzi bwe naaba ngendayo sina n'omu gwe nja okugamba okuggyako maama wange yekka gwe nja okugamba. Naye omuntu eno nti ngenda kujja gye ndi mukwano, ndowooza abamu mugenda funiramu kubanga kimanyi nti si nze nzeka. Eno vidiyo eyinza okubaako n'omuntu omulala gweyambanga, naye ayinza okuba ali mu mbeera nga gyennimu. Buli lw'olaba nga olinnye ennyonyi n'ogenda wabweru, si buli omu nti aba akwagaliza. Bw'olaba nga olinnye naye oba nga tolinnye ennyonyi naye nga oli Kampala oba oliwa nga olinnye ku ddaala, teri muntu aba akwagaliza. Aba bakwagaliza ku 100% baba batono, abangi baba tebakwagaliza. So mukwano oba olina okwegendereza. Ate n'ebirooto by'oloota mukwano binootinge, geza kufuna pasita akuvunuulire, osabe ekirooto ekiba kijja kuvaawo. Munfuna bulungi? So mukwano lekawo awo komenti yo okusinziira ku eno sitole gye njogedde. Kati nze oyo takyali mukwano gwange, sikyabala mukwano gwange, kati mubala nga enemy wange. So mukwano nkomekera nkugamba nti gw'olabanga mukwano gwo ye mulabewo. Ono Naalongo 2 atera nnyo okwogerako akantu ne ndowooza naye nga kituufu. Naalongo 2 ono ow'oku rediyo oba rediyo ki? Naye nga bamukwano gw'olabanga mukwano gwo ye mulabewo. Leka kwesigulira nnyo ku muntu, leka kusheyalinga buli kyonna ekikuli ku mutima kijjeeyo. Omuntu ojja kuvaayo mugambe bizinesi gy'ogenda okola omugambe, naye nga muli kimuluma. Ojja sanga nga alina ekintu ky'agenda okukola nga gwolowooza nti akola ki, nti akwagaliza naye nga takwagaliza. Simanyi oba munfunye bulungi. So bamikwano awo wenkoze ki, nze awo wenkomye, naye nga twegendereze mu bantu bano betuyita nti mikwano gyaffe, betuyita nti Waluganda, tebatwagaliza wadde n'akatono. Tebatwagaliza. So kati mukwano suulawo komenti yo, vidiyo yange awo bwetyo bwekomye. Suulawo komenti yo ng'olina ku magezi gompa. Nze bwe ntyo, nze ne bwe naaba ngenda sijja mugamba.
kubanga Katonda amala okukola ki okundaga kiki. Naye mu kusooka nali muyita best friend wange, naye kati munnange sikyamulaba nga best friend wange, era kati ndowooza mukwano gwange era ye mulabe wange, yafuuka omulabe wange. So please subscribe to my YouTube channel. Lekawo comment mukwano, lekawo kintu kyonna kyolowooza. Suulawo ka like, nyigawo ku ka notification bell nga buli ka video konna kenteekayo mukwano osobola okafuna. Mbaagala nnyo, mbagalira ddala. Mukama abampeera omukisa. Bye bye. Tuddemu mu video endala.